mwasibeyo mutya nsaba kubeebaza baganda bange ne bagimaze okukkiriza ekyo tukwatirako era ettaffaali buli media house yeetadde ku buweereza bwaffe tulisiimira ddala twebaza kuva lwe twatandika olugendo luno twabayita ne mukkiriza ne mujja ne tutandika olugendo luno ffenna abaaliwo ku Family Life Church kimanyi abamu temwaliwo in person ne bafuna content waffe mutambuza ku media platform zammwe osobola omugambako so for starters we want to say thank you every media house kale ate waliwo nezajja ku board nga sponsors. We want to say thank you mwenabajja on board as sponsors. Thank you abatukwatiddeko kyemutukwatiddeko kulw'omulimu guno. Number one ensonga ziri bbiri. Ensonga emu ya kusinza mu ggwanga lyaffe kubanga ffe tuli basinza era n'abali wano abagagga baneetoolodde. This is the cream of worship in our country. Sijjukira ku lunaku luli waliwo eyali ewa ensi eri ebigambo ebyo nali ngezaako kubikola nenkizula nga sina ndigeza byebiriwo nga yali tamanyi bayimbi betuli nabo naye nga te ffeno tuba celebrating nga Segawa yabuuza ate oyo yaani ati nga ffe nange ngasatandika kuyimba Segawa blessing to me. So kanziremu babuulire abooluganda nti naddala bava ku secular stations oba ziri ez'ensi eri bano bemulaba. This is the cream of worship in our country. Ne baganda baffe batasobodde waliwo abakedde obudde bagambe badde batambuddemu pasita bugembe n'abalala badde bakyali mukubo kubajja netugamba nene ffe katukole kubanga kasita omutwe omukulu wange n'abatuukiriza. So for starters we have the cream of worship in our country. So I want to say thank you first to the media houses and secondly to the worshippers in our country. Abayimbi bonna aba gospel bavuddeyo okuwagira mukwano gwabwe. Number one. Number two, okuwagira omulimu gw'ekkanisa. Nga bwe nagamba nga tutandika eno concert yange esoose outdoor. Ekyokubiri eriko omulamwa. It has an agenda. Twagiyita charity concert because akasente ke tunoonya tulina omukisa baloluli mwalaba ekifo kye tugula ng'ekkanisa. So tuli mu final stages. Event ya Friday tukyagamba nannaku almost yanca bw'otunula ebbali emabega brother stage n'ebyuma batandise leero okweteekateeka paka ku lunaku luli bwe tunaatuukira enkya akawungeezi balina bwe batuuse Friday. He's one of the best sound providers we have in our country. Q Vibes. Very good because they're going to try in South Africa. Abasobola Okujja bebe nkululi yatukolera mwana wa sound quality wa sound bwe yatuwa ate kuluna agenda kubisanga emirundi 3 newe twogerera kati band eri mukola rehearsal. Abamanyi Kazi Kasozi is one of the best music directors in our country. Kazi Kasozi, one of the best music directors in our country. Ali mugaidinga team jingendo kola nayo nze nadduseyo lwa nsonga ya kukwasaganya ate press conference ne drive zitubaddeko. So band is ready, sound is ready. Tubadde tumaze clearinga security of federal headquarters in Naguru. Security gulu, police is on board, so it's very, very tight. Tusigaza kuba receiving abantu mikwano gyaffe biseko downtown bali ku offices z'abantu bali ku parliament ene concert gye neesunze kubanga nganze ebadde tebanga omulamu bwange whereby all classes are coming in one place. Leero mbadde nsoma tweet ya honorable Thomas Kayebwa nga confirming nti ngenda kubeerawo. So we have all classes. We have the diplomats, we have the elites abasomako kati ate leero mbaddeko mba boda. So I am excited. One, twagala kuyimusa Yesu tukomyawo revival mu ggwanga lyaffe. Twagala Uganda ekimanye
nti Uganda kuva ku musingi gwayo twesiganga Katonda ne kati twatula nti Uganda ya Mukama. So through worship as we exalt God, we want to put our country back in the hands of God. Kyekisooka kubanga from mutima gwaffe yes twagala ssente naye omutima gwaffe era ne bano kwekozeko nabo omutima gwaffe ogusinga kwe kulaba Kristo nga gulumiziddwa. That is why we call it a worship concert. We put worship first, we put God first. And for our country, when I'm demanding baddewo nabbe ngamba abantu juzi bannayuganda bangi badduse ate ne mu nsi yaffe tubalabye abayimbi bangi media personalities bangi badduse eggwanga lyaffe bakiyita batya greener pastures. They say greener pastures are elsewhere. Bagenze mu America, bagenze mu Canada. Era namwe mbamanya badde okukola namwe badduse n'abayimbi banaffe bagenze kubanga balowooza Uganda tekyalina mukisa gwe yalina luli. Abantu aba anticipating they anticipate bad days ahead of us. Banji batandise okweteekateeka balowooza simanyi 2026 bigenda kubeera obi 2020 banange mwetegeke. So we want to put our country back in the hands of God and we want to dedicate this country. So on the 3rd in a week Friday ng'ogyeko concept z'olaba eza bulijjo ffe tugamba nti Uganda ya Mukama era tugenda kuwaayo enkya ya Uganda abasumba bangi bakonfaminze n'amakanisa gaabwe. So it's going to be a night of dedicating Uganda back to God nga twetegekera ne 2026 abeeraliikirira ffe tubagamba nti tugenda teeka eggwanga lyaffe mu mikono gya Katonda. No need to worry. Point number 2, tugule ettaka ly'ekkanisa ekawempe. Mbadde mbuweereza bw'obusumba okuva 26 banga tutambudde. So Mukama yatuwa omukisa tufe ekifo ekirungi kyetugezaako okugula ekawempe naye omuwendo gwakyo gwazitowa okusinga ffe. Kati mpita mikwano gyange abagenda okusasula ssente zogenda okusasula ku mulyango zigenda otuyamba otunamala okubalansinga ebitabo byaffe tugyeko ezikoze ka balance tugenda kateeka ate mu nsawo y'ettaka ly'ekkanisa. Ekyo nzize nkyogera. So we are ready, the team is ready and here we are. Mwebale bannamawulire, we can't thank you enough. Lwakuba nkooye fesi yange tokuba ne smile eribbetako nkooye ebyaddala naye I am so thankful. Thank you so much. People have come on board ndabye mwanyinaze people have come on board mu ngeri eyeewuunyisa kubanga baategeera omulanga. It is amazing how media people are good mu ngeri zenyanze gesasuulira and I want to say thank you so much. That is it for me. Okay, tweyanze gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjula Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata video era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 2483 tweyunire oleme kwejjusa.